Nkani ya president n'abasuubuzi. Naye amawulire ge tulina abasuubuzi abamu babagyemu double fuse batandise okukwata ku ssente mu ngeri y'okubalemesa okwetaba mu nteekateeka ey'awamu n'okubanafuya n'okukijjamu amazzi. Kati ensinkano eno mu nkola y'ebyobufuzi wantuli okuba managing tukyogera tutya. They are just managing traders. Bali mu kutetenkanya abasuubuzi bamasajinga kizibu kubanga banasinkana abasuubuzi ate abalimi bewaffe ekitanga kubanga economy yemu abalimi b'ekitanga agenda bakola ki tulabye KCCA ekusaba property tax URA ekujjako rental tax katugenda tulina olukiiko olwokubiri olukusinkana aba URA n'olwa KCCA so ndowooza ekimu ku bizibu byenjogedde abama factory abakola ebintu bino benyigira ate mu busuubuzi buno ne balemesa ono omusuubuzi owa bulijjo okukola n'okufuna amagoba bizinesi eneegwa ate nga musolozako emisolo egyaki egy'enjawulo. Ndowooza nti okusisinkana Yesu kulungi naye tulowooza nti kulina kubanga kugenda kukwata ku kinyusi kukwata ku kinyusi ekizibu ekiri ekimu bye tugambye baveyo n'etteeka erigenda okulemesa abama factory abakola ebintu ate okwenyigira mu busuubuzi. Oba investor beera investor noono omusuubuzi wa bulijjo abeere nga musuubuzi wa bulijjo. Ekyokubiri omusuubuzi amanye obuvunaanyizibwa bwe era nga bumutegeezeddwa naye so si nkola ya kivandulo. So nze sirowooza nti meeting eyo egenda kuvamu ekyamaanyi si ye n'abeesoose. Meeting nyingi zibaddewo n'abasuubuzi naye abasigala bakaba kyekimu basirikamu myezi 6 ne baddamu ne basirikamu myezi 6 ne baddamu. Tulowooza nti ekizibu kineneko okusinga awo kyetaaga parliament kuyisa tteeka erikwata ku nsonga ezimu ne URA okutereeza enkola zaayo. Era ndowooza kino kyandibadde kirungi nga URA yegenda okusisinkana abasuubuzi kubanga ensonga y'abasuubuzi ya misolo erimu okuba nti babajjako emisolo egy'enjawulo egitali mu bwenkanya. Kati simanyi oba Mwami Museveni wabasinkana agenda ga nti emisolo agiggyeewo omusolo engoye bazipimira mu kilo. Ndowooza nti URA yali badde sinkana abasuubuzi ne bategeera ekyokukola n'okutetenkanya engeri gye bayinza okukikolamu. Naye bwe kiba nti buli nsonga egwawo erina kugenda wa Mwami Museveni kuba tulaba n'ababoodabooda bebeekyanga bagenda wa Museveni, abatakisi bebeekyanga bagenda wa Museveni, n'abasuubuzi bagenzi wa Mwami Museveni, ab'obutale bagenda wa Mwami Museveni. Kakati ndowooza tulaba ekizibu eggwanga kyeriina. Kyenvudde mbagamba nti ekyo ekizibu si kyakuggwawo kati naddala kasa kigenze nti kigenze wa Mwami Museveni kubanga talina kyagenda kikolako. Mwami Katabalwa tugambye nti nidi tugenda kwesitwa tugende tutandika okwekalakasa ffe ndowooza twatandise dda kyetuli mu kukola wano okuyisaawo eddoboozi ly'abasuubuzi twatandise dda omulimu gwaffe. Kyova olaba nabo tubagambe bugambi buli omu akola ekyasobola okukola ki tetugenda gera kutambuza bigere nti kati kubanga tewaliwo kifo kyakwekalakasizamu nti tukuŋŋaanidde wano wabula buli omu alina edduuka lye buli omu waali wagenda okwekalakasiza. Nze neekalakasiriza wano ku muzindaalo nga nsitula eddoboozi lyange eri gavumenti erimu ku maloboozi ge tusitudde lyalira national ID kwewolerako ssente balagidde etteeka libeerewo. Ndowooza nga nidi tuba tukolawo tuyambako newakubadde tunatwala buyinza naye kati komwaka faananyi ng'obuyinza ffe tubuyina ngero tulagira bulagizi ne biba tetulina gwe twegayirira obuntu tubukolanga bwangu nnyo. Abasuubuzi ndowooza kyetubasaba temwetematema abasuubuzi temwetematema mukwataganire wamu mukolere wamu. Essente ze bakuwadde olwaliro mu kukugulirira ove mu kintu ky'okwekalakasa oba ekyokulwanirira eddembe lyo ate nkya bagenda zikusolozaako omusolo era oddeyo ku kiri kyekimu. Tulowooza nti kiina kubanga eddagala linogeddwa ekiwundu ne kiwona bulungi so si kutandika kukisiisirizaako busiisiriza. So abasuubuzi mukolaganire wamu mukwataganire wamu muveyo n'ebirowoozo ebyawamu ate bwe muba musaziwo ekyokukola mukikole nga mulina eddoboozi limu. Lweyanziza nga nyongereza ku ekyo katono Mwami Katabalwa osuubira otya okugonjoola ekizibu eky'olubeerera ng'okozesa enteekateeka ez'amangu mangu ez'akaakati ezekiyita mu luggya